Uganda mpya mwebale kubanga mwekomeddeko mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo. Omukulu Bennie Gunter olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'atulaga results za DNA era nga zavuddeyo ng'omukulu ono ali negativu. Omukulu ono yavuddeyo n'annyonnyola nti ddala bagenze ku DNA ne bakebera nga results ziri negativu. Kaakati njagala munkwate bulungi. Omukyala ono nnyini w'omwana oba omukyala Bennie Gunter gwe yazaalamu omwana avuddeyo bulungi nnyo mu kamera n'ayogera amazima n'agamba ddala kituufu twagenda ku DNA nze ne Bennie Gunter era nga twagenda ne batuwa results wabula results we baazireeta ne bazigabira Bennie Gunter. Omukyala ono bino byonna yabyogera n'agamba nti results zajja wabula baziwa Bennie Gunter ne mbagamba nze bampeeko kopi eyange ne bagaana. Omukyala ono agamba ku lunaku lwennyini lwe baawa Bennie Gunter results ezaali zivuddeyo kwolwo lwennyini olunaku ku ddwaliro nga bali ku ddwaliro omukyala ono nga baakamala okuwa Bennie Gunter results ezaali zivudde mu DNA nga baakazimuwa yali yakavaawo n'agenda. Omukyala ono kwe kugamba nedda nange kanzireyo mba dokita mbagambe bampe ku kopi ya results. Omukyala ono ngadda mba dokita okubasaba results okuddamu okubasaba kopi za results eza DNA. Badokita ne bamugamba nti kopi byendaba wano nti si bye bibadde ku kopi oli omukulu gye yali atutte Bennie Gunter. Nkuddiramu nti dokita omukyalo ono ng'azzeeyo ewa dokita okufuna results oba okufuna kopi ya results naye abe ng'agenda ne results z'omusaayi gw'omwana we. Yaddayo mba dokita ne bamugamba nti kopi gye tuyina wano ku kompyuta tefaanagana n'eno entuufu Bennie Gunter gy'atutte. Njagala tubeere benkanya mu nsonga eno. Tetumanyi ddala oba ekituufu omukyalo ono yabadde mutuufu, tetumanyi oba Bennie Gunter ye mutuufu, tetumanyi ku ffenna ani afuulinga munne, tetumanyi ku bombi ani afuulinga munne, kubanga ddala mu butuufu ne lwankubadde kwekaza omukyalo ono teyandivuddeyo nga yeekaza mu kamera omulundi ogutali gumu, emirundi egitali ebiri, kubanga avaayo n'agamba nti omwana gwe nnina wa Bennie Gunter. Ate ddala at first Bennie Gunter before nga tebannagenda ku DNA test omukulu ono Bennie Gunter yagamba nti nze omwana mumumpe mulabirire mpaka bwe tunagenda ku DNA. Mbutuufu njagala ombuulire muntu ki ne lwankubadde muntu ki ayinza okugamba nti omwana mumumpe mulabirire mpaka bwe tunagenda ku DNA test. Njagala mumbuulire nti muntu ki. Banaye ensonga eno njagala tugitwale serious. Tuleke okugamba nti bino ebintu si bituufu. Kino nkyogeranga nze ngamba nti baddeyo babe nga bagenda ku DNA test amazima gazuuke, kubanga tutegedde nti zino results ziteekwa okuba nfu si ntuufu. Oba bwe ziba nga ntuufu omukyala yabeerako ensobi bwe tuba tulina okwekkaanya. Wabula nze ngamba nti results zino baddeyo okwekebeza, kubanga omukyala okusinziira ku ngeri gye yayogedde teyasiimye ku ki kyabaddewo, teyasiimye ku ki kyagenze mu maaso, era nga omukyala si mumativu. Nga naawe bw'omanyi ebintu by'abazadde, omukyala si mumativu okubanga ensonga eno yamuyisizza bweti. Nyongera okugamba nti subscribe teweerabira kubanga onyiga kkade. Uganda mpya mwebale kwekuumirako.